naye omukululo ogwo ogusibuka awantu emirundi mingi gwesigamya ku mukyala abadde emabega w'abantu abo betula okwogerako. Nsanze wano omukadde waffe alina ebigambo ebirungi byayogera ku bamaama. Nze oluusi njogerako n'abantu abakulu abamanyi ebyawano, era nga ne maama ono tannafa nga bambuulira engeri gye yalabiramu Omulangira Kakungulu. Abantu abakulu bonna bakimanyi. Ate Omulangira Kakungulu bwe yatugendako, Omulangira Nakibinge obuvunaanyizibwa n'abutwala yali akyali muto, era abantu bonna bakimanyi. Ebbanga eryo lyonna maama nga awanirira abakulu b'olusozi luno. N'olwekyo bwe tuba twogera ku lusozi Kibuli tetuyinza kwerabira Hajjati Sarah Namusisi ow'Emmamba. Era twebaza Katonda obulamu bwe yamuwa n'amusobozesa okuwanirira abalangira ababiri. Bagamba nti abalangira mu nnyango. Kale tumwenyumiririzaamu, naye ate abo abafunye omukisa okumusemberera nga nze abadde n'ekisa kingi nnyo ddala, era tugenda kumusaalirwa nnyo ku mikolo gy'Obwakabaka mingi. Hajjati Sarah Kakungulu ogenda okukyuka bwa ate nga bwajjajja mpola nnyo nnyo tayagala kuba kulowoozesa bantu nti muntu munene bw'ati. Ebanga ti Hajjati atuuse n'ogenda okumulamusaako. Ng'olwaleero luno nga tumalako omwaka ku munkuuka, yangamba nina okujja ne namusa ku Ssaabasajja buli mwaka nga guggwako. Ndowooza omwaka oguwedde Ssaabasajja lwataali mu nkuuka, naye ndowooza yajja yaliwo, era n'ambuuza ebigambo ebisigenda kubabuulira ne byaŋŋamba olw'okuba Ssaabasajja teyaliiwo. Era ekyamazima mu mabaluwa ge twasooka okusindika eya Hajjati y'emu ku zaasooka nga tumanyi ajja kubeerawo, naye ebya Katonda waliwo abimanyi. Saba Ombuga tukwebaza okulabirira maama ebbanga lino lyonna, myaka 79 mitono nnyo. Okugjako abali wano ab'emyaka 2 ab'emyaka 3 bwe olabanga 79 emyaka emingi, naye bw'ozitaka ogenda okulaba emyaka egyo si mingi. Ate kati abantu mu Uganda bawangaala ge mazima. Ab'ekyenda tubalina ab'emeka, kale si mingi nnyo. Naye Mbuga tukwebaza okumulabirira ebbanga lino lyonna, tukwebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Tusaba Mukama abagumye. Naffe tuuse okusaasira kwaffe gy'oli n'ab'enjuuyo olw'okufiirwako maama. Mawulire ga nnaku nnyo. Tumanyi nti omuzadde ne bw'aba akuza atya maama asigala maama, olw'omukwano gwa maama teguddizibwawo. So nga tukusaasira tufumiitiriza obulumi bw'oyitamu olw'okuviirwako maama. Nze ennaku ntono nnyo naziise jjajjange Hajjati Aida Kyosimboonanya ng'ate abadde mukulu ddala myaka 15, ne obulumi obwo ng'ate jjajja azaala maama si maama, ne obulumi obwo paka kati tebunaggwawo. So tukusaasira mukadde wange olw'okuviibwako maama. Omwaka guno tekibusibwabusibwa nti togumazeeko mu ssanyu, ne tusaba bwekitibwa Allah maama musaasire byonna ebyamusobako, amugaziize kabuli ye, era mwe Jannah Firdaus. Nawe mukadde wange tukusabira omwaka ogujja ogutandika ekiro kya leero, Allah akunyiga ebiwundu, akubagize, akwesuubi gwe wamu n'ab'enjuuyo n'obusiraamu bwonna. Tubasaasira era muzikirize nkozesa omukisa guno okubaagaliza omwaka omupya omulungi
ogujjudde essuubi ogujjudde n'okubagizibwa. Tukusaasidde nnyo jjajjaffe wamu n'ab'enjuuyo bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was with sadness that I received the news of the death of Hajat Sarah Kakunguru, the wife of the late Badru Kakunguru. On behalf of government and on my own behalf, the NRM party, I extend heartfelt sympathies to Omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakunguru and the loyal family of Buganda Kingdom for the loss of a dear mother and a grandmother. Her death is a blow not only to the loyal family but also to the entire Muslim community in Uganda and the Uganda Kingdom. I came to know the late Hajat Sarah Kakunguru as a supportive wife to my friend, the late Badru Kakunguru. Her husband was one of the Muslim leaders who was a sympathizer to our bush struggle. While we, the Bayekera, we are in the bush fighting, we had the people of goodwill, like the late Badru Kakunguru, who was praying for us to emerge victorious. Therefore, I salute the family of the late Badru Kakunguru for this historical contribution. I want to commend Omulangira Kassim Nakibinge for consolidating unity and development among the Muslims. The NRM believes that religious and cultural leaders have the responsibility of mobilizing their followers to fight poverty and social backwardness. Finally, as we mourn the demise of Hajat Sarah Kakunguru, let us all also celebrate her contribution to her family, Buganda Kingdom, and Islam. May her soul rest in eternal peace. Twebaza obulamu bwamuwadde era ffe tuli basiimu nti Mungu eyamutuwa yamututte. Munzikirize neebaze buli muntu yenna alina kyakoze okulaba nti awaayo okulaba nti Hajat Sarah Kakungulu ajjanjabibwa. Ssekinnoomu awamu n'ebitongole ebyenjawulo. Njagala n'okwebaza abasawo ababadde nga bajjanjaba maama waffe Hajat Sarah Kakungulu. Si lwangu nnyo olunaku era muwulire enjogera yange si lwa bulwadde tibwe buntuusiza ku kino, naye embeera gye tulimu ey'okuwerekera mukadde waffe. Tujjukira bulungi nti twali wano emyaka egiyise nga tuwerekera jjajjaffe omugenzi. Twasigala n'ekikubagizo ekya jjajjaffe oyo atulabiridde obulungi, atulabiridde umma, nga Oweekitiibwa Katikkiro bw'agambye nti yatwala omudimu ogw'okulabirira bakadde baffe abaasigalawo okukulira ennyumba eno. N'olwekyo tuba tetulina buvumu bwonna buguma nga tusiibula jjajjaffe oyo. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza olw'obulamu bwamuwadde mu nsi muno ne byamusobozesezza okukola ebigasa umma n'eggwanga lyonna okutwalira wamu.
twongera okubagiza jjajjaffe n'Obuganda ne Uganda yina okutwalira wamu tusaba Katonda amusonyiwe ebyasoba ng'omuntu abagumye era ssebukwenyu kwa ofiisi ya Supreme Mufti twongera okukakasa nti ebbanga lyonna tujja kuba naawe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasobodde kubeerawo olw'okuba yatambula